ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu, akyatukuumye nga tuli balamu. Bw'oba oyagala okutegeera nti ekyengera ky'obulamu ky'amaanyi, genda mu main hospital oba genda mu ddwaliro lyonna mu Jinja wano, ojja kulaba nga gwe akyali omulamu. Osaanidde okwongera okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati alhayat, olw'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwakoze eki, bwakuwadde. So tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bikudratihi wa bikuwatihi wa bi'azamatihi wa bijalalihi subhanahu wa ta'ala, buli wobeera osaanidde okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, kuba ye w'amaanyi. Allah ye w'amaanyi, Allah ye nannyini buyinza, Allah yalina obusobozi, Allah ye mugabi. Teriyo muntu yenna yenna ayinza kukuwa nga Allah subhanahu wa ta'ala teyakigera nti ofune. So tusaanidde okubeera nga tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaanidde okubeera nga tuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gatulagira okukola. Nzizizzaako okusaba ebyengera n'emirembe biddewo w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Allah gwe yatuma nga bashiran wa nadhira, ayina amawulire ag'essanyu gatuwa nti anaabaatidde Allah ng'ateese mu nkola ajja kuyingira ejjana, anaabaganye ajja kuyingira muliro. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku baswahaba bonna abakola omulimu ogwo ne batambuza obusiraamu n'abanaagutambuza mpaka Allah subhanahu wa ta'ala lwalisaanyaawo ensi eno n'ebigirimu. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah, mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiya ebigambo ebyo Imaamu bwe lwalinnya ku kituuti olunaku olw'ejjuma, mu bigambo by'alina obbagamba ekyo kirina okubaamu, era bwe kiba tekibaddeemu kitegeeza nti khutuba nkendeevu. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah, naamira omutima gwange nammwe mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli wemubeera wonna wonna. Allah yassa amateeka mangi agali mu layini eyo ey'okutulagira amuru, ey'okutulagira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye n'ayongerezaako ebigambo ebitutegeeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah kitegeeza kuteeka mu nkola kyebagambye okukola kikole, kyebagambye okuleka kireke tokikola, kuba Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini busiraamu. Neyatumira Nabbi sallallahu alayhi wa sallama abeere nga atunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki, byayagala, era yakikola. Teri kye yalekayo okuggyako nga akitubuulidde. Olunaku luno olwaleero mu ddakiika ntonotono njagala twejjukanye aya esembayo mu ssuula gye bayita suratul Kahf. Essuula eyo mbategeezezza nti Nabbi yatukubiriza nnyo gisomanga ku lunaku olwokutaano. Mu by'olina okukola ku lunaku olwokutaano olina okumanya nti osomye essuula gye bayita suratul Kahf okuva enjuba lwevaayo mpaka enjuba lwebulirayo. Akaseera ako akali wakati ako kakozese okusoma essuula eyo, kuba nkulu nnyo mu lunaku luno olwaleero. Atalina gisoma bwe tumala okusala ejjuma wandibadde ogisoma, bwe tulijja okugyogerako tuligyogerako, naye olwaleero nzize kubabuulira ku aya emu mu ssuula eyo eyitibwa surati Kahfi, nga ye ssuula ye aya ey'ekikumi mu ssuula era yesemberayo ddala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Omuntu yenna amanye obulungi era asuubira nti essaawa ejja kutuuka asisinkane ayimirire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, akole ki? Falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi. Falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi. Ekyokubiri, wala yushriku biibadati rabbihi ahada, tagezangako kukola shiriki
tagezangako ogattikako Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna buli lwobanga osuubira, buli lwobanga omanyi ng'era okakasa nti ojja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, oyimiriraawo nga wakati wo neye Allah, laisa bainakuma turjuman, tewaliwo omutafuta yenna yenna. Bakubuuza akana n'akataano, falyamal amalan saliha, kola emirimu emirungi, wala yushriku biibadati rabbihi ahadan, togattika ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu kyonna kyonna. Basahaba bannabbi ensonga eyo bagitegeera bulungi nnyo. Obuzibu buli mu ffe, tetunnategeera bulungi, oba tetunnakakasa, oba tetunnamanya, oba tetumanyi kikijja. Naye ng'ekijja kizibu nnyo, kyetaagisaamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kyetaagisa nnyo okuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, okwewala ekibambulira ekijja. Allah kyatugamba nti faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Oli musiraamu, alhamdulillah. Okubeera omusiraamu si choice yo, Allah yasalawo obeera omusiraamu. Bameka nga si basiraamu abali ku nsi kuno bangi, naye gwe Allah n'akuwa ekyengera. Ekyengera ky'obusiraamu buli olukya twebazenga Allah subhanahu wa ta'ala, ogambe nti raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Buli olukya ku makya n'ekawungeezi, ebyo ebigambo tebikuvanga ku mumwa nga bukedde n'ekawungeezi. Raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Baddu ba Allah, oli musiraamu alhamdulillah, naye obusiraamu obukoledde ki? Buli omu weebuuze, ddayo otuule ku mulimu gw'oba ewaka, ogambe nti ndi musiraamu emyaka 4, ndi musiraamu emyaka 2, ndi musiraamu omwaka gumu. Obusiraamu mbukoledde ki? Contribution yo ku busiraamu ki? Obusiraamu obwongeddeko ki? Weebuuze ekibuuzo ekyo, kuba gye gimu ku mirimu eminene, emirimu emirungi gye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Nja kuwayo ekyokulabirako bingi, naye waliwo abasajja nga sibaali basiraamu, naye olw'okuba nti baategeera obusiraamu value y'obusiraamu ne beekyawa ne bagamba byonna ebisigadde tubirese, tuyingidde obusiraamu, ne bayingira obusiraamu, era wallahi ne bakolerera obusiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atuuka n'obbawaako obujulizi nti haadha rajul, omusajja oyo min ahli aljanna, wa mujjana. Naye wallahi nga teyasalako essola yadde n'emu, nga tavunnamangako lillahi sajidatan wahida, fadakhala aljanna. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amuwaako obujulizi nti omusajja oyo wa mujjana, yadde nga tasaalangako, yadde nga tayaziinangako, yadde nga takimangako swala, naye nabbi n'amuwaako obujulizi innahu min ahli aljanna. Waliwo omusajja yali abdan aswad, abdan habashi, musajja nga muddu, alunda mbuzi, alundira mu Yahudi mbuzi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gazwatu Khaybar, ne lubaawo olutalo lw'e Khaybar. Bw'atuuka mu Khaybar ayungula abawanvu n'abampi nti musooke mufeffette mulabe, tulabe embeera wano we tuli. Embeera tewaliwo balabe bayinza tukwata, tewaliwo balabe bayinza tutuusaako bulabe. Basahaba ne bafeffetta, kye bayita sariya, ne batambula nga batambula bafeffetta balaba embeera, ne basanga musajja mukulu kaddugala ng'alunda mbuzi. Gamba ono tumukwate tumutwale w'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, kuba tomanya oba oli awo naye ali wano atubuzaabuza nti alunda mbuzi, naye ng'alina byakola ki? Alina byaketta. Sajja ne bamukwata kaddugala ne bamutwala ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, naye mbuzi ze. Bw'atuuka ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba munaye nno busiraamu, n'amubulira obusiraamu. Omusajja n'agamba ya Rasulallah, njagala okusiramuka.
njagala mbeere musiraamu olw'ebigambo by'oŋŋambye sallallahu alaihi wasallam. Naye embuzi z'abantu bano bali embuzi zaabwe ngenda zikola ntya olw'okuba embuzi zino amaana buvunaanyizibwa bwabunkwasa, siteekeddwa kubuzaabuza. Embuzi zino bwe nsiramuka tugenda zikola tutya? Ku nkomerero omusajja n'agamba nti ya Rasulallah, nsiramuse. Nga tannamugamba nti siramuse, yamugamba nti kati genda oyoole olubatu olw'enfuufu oba olw'obuyinja, okanyuge mu mbuzi ezo, okanyuge mu mbuzi ezo. Embuzi ezo buli mbuzi ejja kudduka emisinde eddeyo ewa nannyiniyo. Wallahi omusajja naye kye yakola, n'akanyuga olubatu n'asuula. Bw'akanyuga olubatu olwo buli mbuzi yadduka misinde kuddayo waayo. N'agamba alhamdulillah, amaana kati obwo obuvunaanyizibwa bwejjeeko. Kati ya Rasulallah, aslamtu, nsiramuse. Ekyo kiwedde, nkoze eki? Nsiramuse. Wallahi musajja n'asiramuka. Sahabiyun jalil n'asiramuka. Bw'asiramuka baba kyali awo, sola tennatuuka, tannayiga na busiraamu kyeki, olutalo ne lutandika. Gazwatu Khaybar. Olutalo bwe lutandika, musajja n'alwana, faqaatala, n'alwana ng'alwanirira busiraamu, akola mulimo mulungi. faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Faqatala hadha arrajul, faqatala hadha sahabiyul jalil ila an mata. Olutalo lwagenda okugwa nga musajja mukulu alusuddemu akaba, afudde naye nga tasaddeeko, tasiibyeko, tatodde ku zaka, talina kyakoze kyonna kyonna. Bwe bayitaayitamu okulaba abafudde ne bamusanga, abamu baali tebamumanyi, gamba ate ono yaani ono. Bwe bamutuuse wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, n'agamba omusajja ono yakoze eki? Musajja ono yasiramuse, hani allahu, tumuyozaayoza. Nabbi n'abagamba era ndaba zawjatahu, ndaba bahurul ain, ab'omujjana, nga ndaba mukyala ow'omujjana ng'akoze eki? Ali awo, ndimulaba waali awo. Naye ng'omusajja oyo yayingira obusiraamu, teyasaalako swala yonna, teyasiibako yadde ekitundu ky'olunaku, teyasaddaakako. Kusiramuka, kumala kusiramuka, kugenda mu jihad, khalas, kufa. N'ayingira ki? N'ayingira ejjana. faman kana yarju likaa rabbihi falyamalu amalan saliha. Banaye tukole emirimu emirungi. Sahaba owokubiri bamuyita Amr bun Thabit, fima yarwihi fi Abi Dawuda fi sahihihi. Abi Dawuda atugamba nti Amr bun Thabit radiyallahu anhu yali e Makka nga musajja muzibu nnyo ku basiraamu. Nabbi bw'asenguka okudda e Madiina, baali bali awo nga bamulaba. Ate ku lunaku olwo lwe lwali olunaku olwagaziwati Uhud. Bw'atuuka e Madiina, mu Madiina abuuza nti aina ahali, aina abnai amami, ab'ekika kyange nga sibalaba baliwa? Abaali basigadde mu Madiina ne bagamba buli gw'obuuza wano gw'otalaba wano agenze Uhudi. Abagenda e Makka mu umra oba mu hijja, Uhudi mumanyiyo, mumanyi distance okuva e Madiina okutuuka e Uhudi. N'agamba kale kambalumbe gye bali. Agenda okutuuka eyo n'agamba nze mbadde ntya okusiramuka olw'okuba mbadde ataamal muamala ribawiya, mbadde musajja wa riba, so mbadde ntya okukola ki? Okusiramuka, kuba obuzibu bwa riba mu busiraamu mumanyi, si musiraamu. N'agamba kye kibadde kintuuse, naye kasita namaze okusolovinga ebyaki ebya riba, kati nzize kukola ki? Kusiramuka. Fa aslama, n'asiramuka mu maaso ga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqatala, nga talabye na ku bantu be bazze okulaba. Fakutila fi hadhihi almaraka, olutalo lwagenda okuggwa nga Amr bun Thabit akoze eki? Amr bun Thabit afudde. Abantu be bagamba ono yazitimye ekyeru, nga tannafa akyalimu awo ak'obulamu. Bamugamba gwe kiki ekikuleese? Agamba banaye nzize nga nsiramuse, kuba biri nabimaliriza nze kusiramuka. Baba kyayogera
sajja nafa nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallama namugamba omusajja oyo innahu min ahli aljanna, omusajja oyo wamuki wamujjana, teyasalayo swala neyo. Ogwe mu busiraamu bwo, what is your contribution? Kiki ky'okontributinze ku busiraamu nga naawe okyewulira nti mu butuufu ekyo nsobola okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nampa ejjana? Bw'obeera awaka ng'oli taata, toyagala kumanya bya famire yo, toyagala kumanya baganda bo bayimiridde batya, toyagala kukwata ku balala, bannaaye mukwate ku bantu abalala, musitule abalala. Gwe Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yakusitula n'akuwa essente, n'akuwa ekitiibwa, n'akuwa amadaala, gezaako nga bwe kisoboka mu mirimu emirungi gy'olina okukola, kwata ku bali wansi bambuke. Muyambe. Omuntu agamba nti nze ndi ku famire yange eby'abantu nabivaako, so what? Wadda ku byaki? Wadda ku byansolo kuba abantu wabavaako. Oluusi ne twerabira n'okwerabira okukola emirimu emirungi mu makaago ne mubulamuko mulekwa, ne mubulamuko yatiima mulekwa, ng'ate naawe oba oli awo wali mulekwa n'ofuna kukwatako n'otuukawo wooli kati oli ddadi oli ssebo oli wa kitiibwa. Mukole emirimu emirungi, mukwate ku bantu bammwe mubajje mu buzibu, muyambe abantu, mulimo mulungi. Obusiraamu buno mubeerenga mubukolerera, obusiraamu mubwongereko value, bulina value. Yamba abantu, abantu mbayite, abantu mubasomesa obusiraamu babutegeere, bangi nnyo tebamanyi. Olina abakozi abasiraamu n'abatali basiraamu, kugwe ovaawo n'ojja n'osaala abasiraamu n'obalekawo nga tebasadde, ovaawo abatali basiraamu nga tobabuulidde busiraamu, ng'ate osobola obusobozi obulina. Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyatihi. Abantu abo bonna obutasaala bwabwe n'obutababuulira kya busiraamu basiramuke buvunaanyizibwa bwo, era bujja kubuuzibwako ku lunaku olwaki? Ku lunaku olw'enkomerero. Olina n'emikwano gyo basiraamu abamu si basiraamu, buvunaanyizibwa bwo kuba Allah kyakwagalamu kwe batuusaako. Si bakaka nedda batuusaako, bagambe bugambe kigambo, wejjeko omusango. Egyo gye gimu ku mirimu emirungi abasiraamu gye tuteekeddwa okukola. Bannaaye, baganda bange, basiraamu bannange, ebirala nga mubiteeseemu nnyo essente ne mubiteekamu nnyo n'obudde, mubiwadde essente ne mubiwa n'obudde. Saawa tuli mu ssaawa ya campaign, osanga omwana Adamu ng'ayiwa essente empya n'enkadde ng'aziwa muki? Aziwa mu campaign. Osanga omwana Adamu saawa eno ng'esswala emuyitako, dhuhuri neeyita, asuri neeyita, juma neeyita, naye nga ali mu campaign awaga. Kandidate wange alina okukola ki? Alina okuyitamu. Faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan swaliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Banaye tukole emirimu emirungi. Essaawa ejja kutuuka nga tokyasobola, nga buli omu tayagala kukutunulako. Essaawa ejja kutuuka ove mu bulamu buno obwensi, abagenda okusooka okugamba nti bamuziike ye mukyalawo, naye nga musheyalinga obuliri, ye mukyala agambe haji banaye bamutwala, obudde buweddeyo, seeka bagende bakole ki? Bagende bamuziike. Takukkiriza kusulako ku kitanda, takukkiriza yadde okubeerako mu kisenge, agamba haji bamutwale. Kuba bwe bakutuusa mu nnyumba ng'ofiiridde mu ddwaliro, wallahi tebakutuusa mu kisenge, mu ddiiro okoma mu ddiiro. Tayinza kukkiriza nti bakutwale eri mu kisenge gy'asula gye mubadde musula, okoma wano mu ddiiro. N'omufaliso tayinza kujja gwa ku kitanda, bakuteeka ku mukeeka ne bakuteekaawo. Faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan swaliha. Abaana baffe tubakolerere kituufu, naye naffe twekolerere, tukole emirimu emirungi. Muntu abeera agamba noonya mata g'abaana, naawe noonya agago. Ag'abaana ganoonye, onoonye n'agago. Amata agago ge galiwa? Gye emirimu emirungi ogenda okusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama. Nkolerera abaana, naawe weekolerere.
nkolerera amaka gange, kolera amaka gange olubeerera. faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Emirimu emirungi mingi. Kampeyini muziwadde obudde, nosanga omusiraamu nasanga musiraamu munne olwokuba oli awagira oli awagira oli, nagamba wallahi sikyamuwa salaamu. Ali musiraamu gani? Salaamu eyo gyoganye omuwa erina value y'amaanyi nnyo ku lunaku lw'enkomerero, eyinza okuba nga yeebulako oyingire ejjana, naye nga wagaana ogiwa musiraamu munno, nga ne gwe mwayombera oli si musiraamu n'oli si musiraamu, kale yadde musiraamu, naye kati lwaki otuuka to that extent ng'omuntu okugamba obugambi nti assalamu alaikum ofuna empeera 10, assalamu alaikum wa rahmatullahi ofuna empeera 20, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ofuna empeera 30, nosanga mu campaign ng'omusiraamu tatolera musiraamu munne salamu. Man qala lakum hadha? Ani ekyo yakibagamba? Ani yakibasomesa? Ng'ate musiraamu munno gw'ogaana okuwa salaamu olwa kandidate wo, wallahi yagenda okuyimirira mu swaffa, yagenda okuyimirira mu layini akusaalire akusabire, yagenda okukunaaza, yagenda okuzinga. Kandidate oli gw'obadde okubira enduulu n'oyiwayo, mumanyi mbusimanyi oyuyeewo omubiri n'oyiwawo omubiri, wallahi tagenda kuyimirira mu layini yo. Kampeyini olugwange essimu akyusa ng'ajjako ennamba ne bwakuba tayagala kumanya kuba kyaggwa oli madaala. Naye wa Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimu emirungi. Tetubagaana kuwagira be mwagala, muwagire, naye muwagire nga mumanyi nti muli basiraamu. Muwagire nga mumanyi eriyo olunaku likaa rabbikum lwe mugenda okusisinkana omutonzi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wagira, naye manya nti olina okuwagira nga swala tekuyiseeko, olina okuwagira nga tokyayi musiraamu munno, olina okuwagira nga tokubye musiraamu munno. Abamu bakuba n'okuvuma ne bavuma. Laba embwa eyo naavuma naye ngaavuma musiraamu munno. Lwaki? Awagira kandidate mulala n'oli awagira kandidate mulala. Ani yabagamba? faman kana yarju likaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على آلائه وعلى نعمائه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوه يا أولي الألباب. ألا وصلوا وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده وأشغله في نفسه. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم كثرت في ذممنا الديون فأعنا على قضائها قبل المنون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتم ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.